Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero ntegadde nkulaga omunnyo guno osobola okuguteeka bulungi mu ngatto yo gy'ogenda okwambala. Engatto ntegeeza bweti kugeza oyinza okuba olinako gy'olaga eyo mu byalo. Omanyi mu byalo eyo ebiseera ebisinga osobola okusanga amaka g'omuntu ng'amaka ago tegaagaliza balogo. Kati oyinza okuba ng'oyagala kukyama yokko ogenda babuuzaako, osobola okuddira omunnyo guno ogulaba, oddira omunnyo guno n'oguteeka mu ngatto yo gy'ogenda okwambala. Kati bw'oba n'engatto yo ng'erinamu kakapeti kano ak'omunda okalaba, kati osobola juba bukapeti buno ebiseera ebisinga babutungamu wuzi busobola okukwata, ate obulala bateekamu masanda. Kati bwe kaba kalimu wuzi osalako sayidi emu, wuzi n'ozigyawo kati nga wano weewati n'ebeera ng'ebikkula bulungi bw'etyo. Okiraba bw'ebeera ebikkula bulungi nga kakapeti kano kasobola okubikkuka sayidi emu, kwata omunnyo guno, okulaba kwata omunnyo guno beera ng'ogusonseka mu ngatto bw'oti. Olaba gwiwe mu ngatto ng'ogenda kugyambala, naye guteeke wansi wa kapeti. Kitegeera guteeke wansi wa kapeti bulungi nnyo, n'oluvannyuma zonna bbiri teekamu omunnyo. Kitegedde bw'otyo, olaba nga bwe nkikoze, oteeka wansi wa kapeti egwe kiva eri ggwe. Kakapeti okasala bulungi n'oteekawo ekituli nga gusobola okuyiikayo bulungi omunnyo. Bw'omala okuguteeka mu ngatto bulungi omunnyo, yambala engatto zo. Ebiseera ebisinga omunnyo guno bw'onaaba ogutadde mu ngatto muno, bingi by'ogenda okuwona by'onaaba tolabye. Ntunuulidde nnyo ng'obadde olina amaka g'omanyi ku byalo eyo ng'ate ogendagendayo, okikola bw'otyo. Awo n'ogenda mu maka ago ge weeraliikirira, beera ng'ogukozesa ate oba n'okugunaabako osobola okugunaabako. Tugeze olina gy'obadde okomyewo ewaka, tolina ddagala lya middo ly'olaba lyonna, kyokka mu nnyumba olinamu omunnyo. Kwata omunnyo guno gw'olaba, teeka amazzi mu bbaafu, sooka onaabe bulungi, oteeke otuzzi otonotono mu bbaafu, teekamu omunnyo, beera ng'onaaba amazzi ago agalimu omunnyo. Kijja kuba kikuyambako okweggyako ebyo byonna by'osuubira nti olina gy'obijje gy'obadde. Kyekyo muteeke omunnyo mu ngatto ng'obadde olinako gy'olaga gye weeraliikirira nti oyinza okubuuka ebintu by'otalabye. Kola bw'otyo, teeka omunnyo mu ngatto, gyambale, beera ng'otambula gy'oyagala okugenda. Kijja kuba kikuyambako. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkulaga. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.